Karamojja okuva mu yafeesi eya Ssaabaminisita gye gagenda okugabwamu olunaku olwaleero. Enteekateeka y'okugaba amabaati gano eyatongozebwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigwatte biraze Esther Anyakuni yakutandika enkya ya leero nga buli maka agaawandiisibwa gagenda kuweebwa emine gy'amabaati 26 mu disitulikiti eziri mu kitundu kino eky'e Karamojja. Wabula ensonda zitegeezezza nti vulugu muyitirivu obungi eyeetobese mu nkalala z'abantu abalina okufuna amabaati gano. Omubaka wa gavumenti atuula e Nabiratu ku Kyeyune Ennyonjo ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa Ensajja nti vulugu mungi akoleddwa mu bantu abalina okufuna amabaati gano naddala abamu ku banene abali mu nteekateeka ey'okugagaba. Kati ng'ogyeko ekyo abantu okuba abantu bano Karamojja betuwa amabaati. Sinnalaba nababuuza juzi nga tutongoza ministers nti mumbuulire y'ekizimbe kyammwe kye mwayimiriza ekimiridde ekirinda amabaati mukirina eri n'omu yanyega kakati amabaati bagenda gateekawo kati okutyakwange kuli amabaati gano gayinza okwesanga gazeeyo ewammwe Kampala. Okumaliriza obuuze nti twayamba Karamojja oba tetwabayamba kati rero kugabira ddala abantu kuba lwe twatongoza kyebayita lungi kati tugenda kugabira amagombolo tutandika ne town council gyebayita Nabiratu town council ne Kosike sub county kakati ku Mande tumalirize n'amagombolo agano abagasigaddeyo kati tugabira kati sinno buli muntu afuna amabaati 26 ekisuubirwa nti eminwe ena ine kaabuyonjo. RDC Kyeyune Ennyonjo agambye nti basanze okusoomozebwa okulala kungi abamu ku bantu abadde balina okufuna amabaati gano si be batuufu. Ngenda okuva ku liivu nasanga nga listi y'abantu 75 bagamba bali formed warriors. Ngenda okubabuuza bannange emundu mbuuza abaddiso nti bannaye emundu bakafuna emundu 75 kubanga li formed warrior kitegeeza nti wawaayo emundu neweenenya kakati obanga ne baga nti ate tugiwazanga ezo tulina mmeka nti 20 kati ate abalala bavaawa nga teryampa ansi ne tutandikiraawo ne mbaga kati mugende munoonyereze. Tugenda okunoonyereza juzi twasanga amannya agaali kiriya nga tegategeerekeka era nga bagamba ono takwatangako mundu ono teyenyigiranga mu bubbi bwa nte formed warrior nga bali abantu 13 era nempandikira Prime Minister's Office nembaga nti nze lino nga nze RDC sijja kukkiriza abantu bano bayita formed warrior kitegeeza mwagala kubbiramu mabaati ate amabaati galinga ge baakolimira obukolimisi eri bagataasizza abanene baminisita baani ate ne wano baagala kugayingizaamu bintu bitategeerekeka y'omu ku vulugu ali omwo. Yennyini ntebe wa disitulikiti e Amudaati Joseph Robert Nangole agambye nti vulugu ono agenda kuviirako abantu abakyamu okufuna amabaati gano. The Gisos, the Gombolola internal security officers, you know, they are the ones when they are generating names from sub-counties. For them, they find a way of inserting those names. Because the names are generated from sub-counties and then they are pushed. When they reach now to the district level, we have a team that does the vetting. So it is in that process now that we realize there are some names that were removed from the earlier list and they inserted others. Yeah, I also hear of Nakapirpit and Nabilatu that it is only all the LC1 chairpersons whose names were submitted as the reformed warriors. But now there is no way an LC1 can be a reformed warrior. There are those warriors who have been terrorizing people with rape, and now if we omit them, we leave them out, not considering them, then that is suicide. Just like one way you're telling that person to go back to the bush. Ono agambye nti baggiso be bamu ku abo abali mu kutabulatabula ebintu n'agattako nti abantu baabwe abamu baggiddwa ku nkalala z'okufuna amabaati ng'ate balina okubaako. We first wanted to verify the list. When the list was submitted to OPM, later on, there are some people who sat down to start deleting and inserting some names. No, after coming from OPM, yeah, there are some names that were deleted and then others inserted. And then as for Amudat, our concern has been the people who are supposed to benefit out of the reformed warriors. Those ones who gave in their guns, actually, they have not been factored in.
enteekateeka eno ey'okugaba amabaati eri abankuseere mu kitundu eky'ekaramojja ezze ebaamu vulugu atayogerekeka nga vulugu ono yaviirako n'okukwata baminisita mu gavumenti ya Uganda okuli Merigolet Kitutu, Agnes Nandutu, Amos Lugoloobi wamu n'abakulu abalala.